Ompulira pato. Yes, nisima gifti nkutumidde buli omu mutumidde ali waneno Kaganda nkutumidde. President wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakoze post njagadde ako ke kantu akatono ke tuba tutandikirako ng'akola post nga yeemulugunya oba ng'alangira oba tukiyite kulangira nga yeemulugunya eri omwami ono sekwitale wa UN ayitibwa Antonio okitegeera nga yeemulugunya nti omwami ono ebbanga lonna tuze tubagamba ku human rights violation na buli kimu kyonna kye tuze tubagamba ekitta abantu ekiwamba abantu buli kimu naye omusajja kale mu kaseera kano nga Bobi Wine akyalira ku nsiko amagye gayiibwa mu maka ge newoowulirira bino talina waayinza kuyisa kigere kuyingira maka ge Mukama Katonda yamusimattula n'asobola okufuluma amaka ge ng'amagye tegannamukwata maka ga Dr. Kizza Besigye nabo amagye gakyegiriisa ewa Erias Lukwago amagye gagyegiriisa His Excellency ye teri amanyi wa gye yasula wabula bamwekangirako street ng'atambulako mu bantu be alabike nti abatuukamu ababuuzeeko naye nga mu kaseera nti embeera eri bwetyo mu ggwanga ya bunkenke abali ku ludda oluvuganya gavumenti bonna bali ku bunkenke amagye gabasazeeko n'abandi balira ku nsiko omuli His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu naye olukuŋŋaana lw'Abangereza olwatudde mu ggwanga erya Uganda nga batulaga nti bo baliwo okuvumirira balinyirira ddembe ly'abuntu basazeewo okulaba nti embeera eno Museveni gy'ayisamu bannayuganda ate yo ntuufu nnyo bulijjo tulowooza nti abantu bano be balina okwogerako ne Museveni okulaba ng'akomye okulinyirira eddembe ly'obuntu wabula ate bwe bazze mu ggwanga erya Uganda batandise mmuwaana buwaanyi n'okulaba nti bamuwadde okubeera nti ye pulezidenti akulira olukiiko olwa nnaamu era ng'obukulembeze buno agenda bumalako emyaka 3 kitegeeza nno nti basiima busiimi byonna byakola n'olw'ensonga eyo buli abadde alina essuubi mu bazungu nti oba oliawo be bayinza otuyamba okununula eggwanga Uganda abo tubajje mu byaffe kitegeeza nti bo ensonga zaabwe baliwo okufuna bufunyi mu byabugagga by'eggwanga Uganda nga bakolagana ne Nakyemalira okulaba nti abinyagulula tugenda kukola tutya okutaasa ebyaffe ebibbibwa abazungu tulina kwebeereramu nga ffe bannayuganda bannannyini nsi okulaba nga twenunulira eggwanga lyaffe tuve mu kulowooleza mu bazungu be tusuubira nti banaatuyamba ate nga nabo batubalako obugagga bwa ggwanga babutwale nga babukukusa ne mwami Museveni. Ekitongole ekiriwo nga kyexistinga mu ntalo nga ne wano walitwala basobola okuteeka ne bajja nga problem solver. Gezaako brief background. Z'oku bantu bali bakomplaininga nga gezaako nnyo buli organizinga n'okussaamu ekitiibwa baganda baffe bonna abeekalakaasa ne bagenda ku ICC ne bagenda ku ICJ ne bagenda ku kitebe kya UN New York ne bagezaako kwefominga ne bagenda ku kitebe kya EU e Brussels bonna tubassaamu ekitiibwa n'omulimu gwakola gwa maanyi nnyo kubanga si bwangu ate abantu abali Bulaaya basinga bali mu nsi bakubira byaffe bye tugamba mu Africa nti timing yabasinga bali mu nsi zitegerekeka nadamu y'okwaba mu America that statement is standing tuliokwerekeza baterekeza amakampengero bamusiteeki ne bamusiteeki endala bafuna flight ya sawa 3 sawa ya sawa 5 batte ennaku 2 ne baleka emirimu gyabwe ne bagenda okwekalakaasa zisaamu ekitiibwa omulimu gwakola era ate tugamba buli omwaka ate wasobola okukwata naye z'okukwata bagamba nti erimu ku bintu bino bye tukola erimu bibako impact gye biteekawo ngeri positive naye nga teri tangible lwaki sanctions zonna ze tubali tufunde petitions zonna zetuwandiise zigenda ku ICJ zigenda ku ICC nga zirogoba mwami Museveni n'okuteekako sanctions okwatibwakwatibwe sigemanyi aba International Criminal Court International Court of Justice temanyi bikolobero bya Museveni sigemanyi UK terimanyi ebintu bya union terimanyi sigemanyi eggwanga lya America terimanyi balimanyi bulungi abasitiri zonna Museveni za communities mu region eyo ya East Africa and beyond Central African Republic Southern Sudan DRC Congo Somalia mu Uganda n'ebitundu ebitoolodde so that's our communities for the last 40 years international community 100% away at the extent tinezumba tulabona bas planning n'abandi bakufandinga dictator yena oba mukulembeze wa Africa ayinza kumala kuwadde emyaka 40 nga bazungu tebamwagala n'abeerawo otaliyo tekigenda example ya Samba tekigenda example ya Magufuli example ya Gaddafi yatoka kwa agenda yoko ya kwanga United Africa ilo yo
kwa mulyamu olukwe wala tibakula Mugabe kasayagana kukusanyira entozi zaabwe tebasamuketinga ekonomi ya Zimbabwe nekatteddangangulu kasi sigamba nti ebigenda maaso babimanyi sigamba nti ebibyotaswa in fact byonna azajja muzannyo gwa bazannyira muzannyo gwabwe abakongo bagifumbula yali ayitira ku program agida munasipo yagenda muteeka bibiri nagamba nedda tibera zimani muteeka bibiri for all these years at the end of that day ngamukulagane baati abasajja bali kututa wana ba M23 aba ADF nobijja munobulwa tugenda ku UA tebera kati ya operating out with neutrality kati pato kati abasajja abo ng'aba UN be basajja nga b'oyogedde be basajja abafandinga Mwami Museveni be bamubeeza mu ntebe tukizudde nti nno ffe ebintu bye tubagamba tebabiraba bannayuganda beekalakaasa mu diaspora naffe tubeera ku Twitter naye tukizudde tebabiraba kati tugenda kukola tutya ku mbeera eyo omunnayuganda akoze atya so banayuganda balina soka okutegeera nti abazimagata kulimba ebitongole bino byonna tebigenda tuyamba okugera kujja ku Museveni. That is the reality because ate asaavinga interest zaabwe okujjako nga mazo gambi akudde mu live nanga byabayogera bakisiba okujja ku media just abikola for PR public relations n'alimba nimbaawo n'akulaba kumanaga kiki agenda kusomera ya Uganda just abikola for public relations but the truth be told tobatuula wamulaba ageze ku ggwanga lya America Biden yasawaningira abakulembeze ba Africa 49 ne batandika 49 years of state from African continent ne batandika out of 53 you get batandika kati bino just America US African wajita visit convention something like that but they're discussing ensonga za Africa ebyo just bwetubeera mu convention gye streaming anobera ku media omuzannyo omukulu gubeera nga bageze mu meeting one on one you get at the end of the day as long as having an interest in the bagala but sanctions do just to pamungalo eba sanctionize good bujja kutanga bukansa ate okubeka kasita kamati bakuleta tolokota bayisiwa asa abantu Congo smanya sana Uganda boga ku human rights violation naye ko bayina interest zao bajja kusolera ku kisiyaga Yes, you are going to impact. My question is it going to be tangible? Abasajja beetwala nabo bali in control of the national treasury. Kati olwaliro ogamba Museveni okusaza ssente kibali kutwakatinga kubanga ebintu byeyimirizaamu olwaliro mundu na ssente okurentinga support, political support. However, ye weyayagala tumukwatako ne bamusalako ssente olwaliro kune wegana okumuwola Exim Bank ya China olwaliro wat IMF negana okumuwola olwaliro wat bank wegana okumuwola newemaku ddanga okumuwola olwaliro agenda okukwakatingibwa ye munayogala bategala ayinza okubanga ekonomi weyongera okufa bogambo bali bayinza okuba ssente zaabwe investments bakoze ate at the end of that day tekimugala kucreatinga ssente lweva kugenda mu kalulu akomandika gabanabanga okugibala olwaliro taliiwo simanyi wamandika ssente babateka wano we advice okuba mutegere okupepa yamukomandinga namuga printing ssente printed paper kina impact muositeka ssente zokuprintizoprintiza mu circulation newe kituukanga ye awulira ssente zina jagera printing za printing basofa advising bikono district no was printing as to katika
otatekawo nnyo mbeera I mean ota affecting nnyo economy nayo no critical opportunities kati eno katene bwe basala ssente zino watira bati bakola mugabe bamuteekako sanctions ezamu kika economy neefa inflation nenya waggulu nga nogenda okugula obuguzi omuganda okugula kiro y'akawunga olina kugenda nebikutiya bya ssente olagenda bwirupalo kati kateyakira nayo ye ne famire ye nemunaziwa Grace Mugabe n'abateka babeera South Africa babeera Dubai babeera Canada babeera mu America nga bageza kujanjaba bakuzeeyo amayumba kati eno katene kino bakikola naye mba bunaasi bogenda osigala ng'obonaabona famire yaabwe ye ajja kukwatana n'abakasuka ebweru ate kweza kuleyo akritika essente oyinza okuba muganda ogamba nti bannange batusazeeko ssente ayina zikyakwaa ssente ye ssente zebabye zebalina investment zebakoze property zebalina assets zebalina wabweru w'eggwanga zisigaye tibasustaininga muganda wa nkuwulira sebo nafamire ye ajja sigala mwene mubonaabona okutuka ku ziro kubanga Museveni talina interest mu welfare ya munnayuganda yenna ekyo tebakulimba birabina program nabagagawale simanya nadisi simanya operation weather creation simanya PDM for creating a political support that just for formality sebaulio purposes nesigabo afanye kwa Uganda ya program erazabe abaje mu Rwanda takiringa na kuikweta ku 7 yecho ariko no bano okutuka ku zero ati pambira yo kufugo mwamu ele baba bene wewe kwa lero tejaga mutike mukanga munyako latya bagumye state oba ne bajeza business service just marketing of course so mu Uganda again Museveni ekintu kimunya kasipasikalanga alikuutege ekyo kyafaako tugenda kulowooza iyo netugenda netubanyonyola ICJ netugenda tunyonyola ICC netugenda tunyonyola US bagenda abantu bafacilitating from the 90s so probably I'm exposing it but still wait as long as something is not going to produce something that is tangible, that's where my point is. So now even positive impact is sort of where I end of that. Kubanga tulabe ne sanctions nga bw'ozoogeddeko ne sanctions zigenda kuba no bakakyere ba Museveni ate bangi bwe baziwa ono ng'ateekawo nga naye ku ye ne mutabani we tetunnabazirabako. South Africa. By then I think Shuma Yaripo. The Baptist of Tolosa. But I saw Namita, Raya Queen, 2011, 2016. The name of the country is a lot of you are Tamara would have wanted by Chief. They're going to be then one day, they shall ICC, Panama Court, or Rimbo. When you have a market by Chua, like Sudan. Pastor Yakamaki. Sura wa sika manyeti Sudan sana. Forces mbili zilipokuwa bwana. Sasa yeye mwenye mkora sasa yeye mwenye kumeka. Kuna kusika tina watu wabili. It is a battleground. So at the end of that the essence of kusika mkati ya magari bila sanction ingawa hivi. Kiona ndio na hivi na kuteka hapo. Era na asigala mu mtebe. Okay. Kitu chochote wale Zimbabwe watu wanakuja economy ni majita. Basi kama kugabe na asigala na wanasija power. Esine fila dala. Tuna extra noise abantu banakuchunga nene amusikala mu system ya miyemo. Bali munangagwa bakakale mugabe weba. So the question is, what it was after all of that, what's next? Because I'm discussing, and then what is the solution now? Kati pato program zino zonna abibuuzo byonna z'okubuuza next ndoza tetugenda osembyayo kubanga era n'ebigenda nabyo bigenda tutwala ku next naye kirungi kiri nti kasa abantu obakubiddemu ttooki mu nsonga ya foreign policy n'abasajja abo abazungu ndowooza kati buli omu ekyo ekintu abeera akitegedde baganda bange nabagambe program nga zino sizasabula zo naye za mugaso era tujja kubanga tuzikola gweyongera kusharinga message eno n'abatatusanze ku live abeere ng'akola ki nga ajja kujja tulabe nga newe tunaba twavuddeko dda Pato omuganda wange ensonga eyo girambuludde bulungi
olw'obudde njagala nkutwale ku nsonga yaffe ey'okubiri muganda wange. Bannanga abali awo kansuubire nti nno Pato mumuwulira bulungi kuba nze nkimanyi mumpulira. Pato ennaku zino tulina embeera eya United Forces of Change muganda wange oba ngiyite coalition oba ki eya United Forces of Change. Mwe twegattira ffenna e Uganda bali ku nkyukakyuka NUP, FDC, buli muntu yenna ali ku nkyukakyuka mwe yeegattira oba okitegeera. Ebbanga eriise tutandise okulaba nga ne activity kati ezitambula ebiseera ebisinga ez'ekitebe si nnyingi nnyo oba ez'ebibiina naye kati tutandise okwekwatira wamu nga United Forces of Change. Era wabaddewo ne gundi conference yaliwo ebbanga eriise emabega oba eri wiiki baavawo ne resolution eyali ey'okusimba ebitooke n'okulaga embeera kulwa ebinnya ebiri mu nguudo era nekikolebwa Abannayuganda asinga bakikola. So Pato omuganda wange njagala nkubuuze generally enkola eno eya United Forces of Change olaba etuggusa kubanga saagala okitwale nga buli muntu akimanyi nti unity is power, okwegatta amaanyi, naye era kisinziira gwe weegasse naye. Tetwagala tukitwalemu eyo direction just singa omuntu yenna bw'akiraba, twagala tukigende ddiiku. Bw'olaba ekintu kino ekya United Forces of Change kituggusa ng'Abannayuganda, eyinza okuba nga ye future yaffe okulaba nga tweggyako omwami Museveni n'abasajja be bonna. Mukama wange neyanziza ensonga za Uganda nawe ziyimiridde era ebirowoozo byange birifa ino abantu bonna batuwuliriza ate ebirowoozo byakuwa bibyenga omuntu ebirifa ino tebirina kubeera bituufu ensiga mawulirizo gange abaana ebirowoozo byange sigange birina kuba bituufu 100%. Osobola ebituli Uganda gitukolerera fitu nkola Uganda eri fitu criticism ngala oba ekirowoozo kyonna sikikiriza amega sikikiriza bakikiriza mega kikiriza musobera birowoozo byange byakuwango era kyandibadde kirungi okubanga buli muntu abana independent mind mu kaseera akajjawo ne twewabulawabula ne tulaba bwe tutuuka. So Pato wa kirowoozo kyo y'ensonga lwaki twakoze tutya, y'ensonga lwaki twakuleese muganda wange? Esebo kati mula muno politics oba mukola business netwe na organization yonna unity is key. Yeah. Unity problem but never been about mabega pia bagamba semeza Museveni this organization opposition is given like gasiye songa nga it is an issue but that is not the major issue awe tinga maneno tutamanya issues the major issues. And I don't say it's about this organization, yes, now, so I never see a major. However, Gangena Soke, problem between Uganda and but I'm going to try in a second, freedom that one see. Since Uganda, Jamaica, opportunities. If you look at that, between Uganda and that, freedom opportunities, freedom 14 years. Whether DC, whether DP, tell you, we're going to get out and go back to Malaika. But 14 years, but opportunities go where Manito Mako Mutia, Courage of what they can get up. Come get you are into one of the Katamano and Smile from that you want to get. That's just simple question. What are the question that is simple to one get? However, construction work it is always challenging. What's
ekira kabana kitera sigadeka FDC yali amani nyo kuba bili etana na bili 10 kumwao sasa ndio yalikuwa ndio yalika kama abali kubebana eno politikema kugoma izinamwe yemu ekiri mu DP ekiri mu FDC nawo kituka sawa ndani sasa ni mwangu ambaye kwa kwa brother tupa izinamwe bayo ekiri kwa kutunisa abandi atwabera wa challenges leo twabenda kyasikolira na forces of the change tusayo kuchikumula kwa people power kwa hiyo people power ile ndio unyo kwa people power yeye ya ula wakati as long as we are clear agenda ya kutoka kumete tukao Uganda ingenda ni ya ganda people power is the same as united forces of change ya unakutuye na katemana meti kwa politics mo wani no kwenda simu noti ili bit challenge ili zibele kwa tujja kubisanga kwa chakula tujja kubisanga na ye chonde chitesi wacho nechikina maso anano kujogera kukati yata sejula yanga nikamukaruna ifailinga mwao karuka pia bifune bifailinga mwao bantu na kuwote leye kukono bifailinga kubaba lana ruketolo kwa kufikana baba ni resolution ijankaruru kikacha kumulama bote bakasaji basailinga ko sibayo kutukira kemabeka ke togera ko rwayo bantu mali bakoma twaga kijankaruru musebeki katemba tujapara mazisera tele kwa lumagera kwa musebeki baba resolution ya united forces of change dabale kwa Afrikana I think 2 years back 2 or 1.5 years back ndabakonde mukaruka tololo tulwaje vina mu candidate tikibalo mazo kubira omusajja we FDC kama presenting and look at presenting that candidate and supporting that omusajja we FDC guess what not right thing and it must have been sorted so resolution here kata baba resolution ni basanda tukisi kana ko on na salamu mjaka kutekea kwa musajja kila kunonya makubwa manaka tulifunga kwa rwani ati kati olaba pato omuntu asinga okudautingira mu ku nsonga eyo kwe kubanga bwe tugamba nti unitinze naye ate tutuuka ku certain levels nga ba MPs ne bakansala era buli omu agenda kulwanira interests ze ez'ekibiina kye kaakati musobola kutya okuba ne zino feeling za gundi ng'ate mugamba at the parliamentary level, LC local council level, the church was an apple. Come on, I'm going to get the money. No one. But what now? Never to be done with me. Mama, we cannot contradiction. Don't never get up unity. Whether FDC, whether UPC, whether never primary, never primary. Whatever the primary, I was not feeling dissatisfied. But the best small about independent. Who we need that? Nate era pato kati pato whether the parliamentary level, whether the district level,
Pato. Because all the institutions is captured, parliament is captured, local councils is captured, institutions of state and institutions of state is captured. Eyo y'ensonga lwaki abakulembeze b'ebibiina eby'enjawulo baateekawo omukago ogwawamu gwe baasalawo okugamba nti guno gwe gugenda okusobola okuyitibwamu okujja Mwami Museveni mu buyinza gwe baatuuma United Forces of Change nti bwe beegatta awamu basobola bwe bakwatira wamu bayinza okussa ekimu ne bamanya nti kati tuvudde ku by'ebibiina nti eno NUP yokka yeerwana eno FDC yokka yeerwana oba DP yokka yeerwana oba Jema ebibiina ebyo baava ku kiri eky'okugamba nti tutunuulidde Bobi Wine akwate obuyinza nga ye oba tutunuulidde Besigye akwate obuyinza nga ye wabula basooke bakolere wamu olw'okutaasa eggwanga Uganda. Museveni bw'avaawo baba bangu bakutuula ne bateesa ne bagamba nti kati twekolemu obukulembeze tumanye n'agenda okukulembera eggwanga lino bategeka akalulu akawamu nga kamazima n'obwenkanya eggwanga ne lisalawo nti ffe twagala Besigye y'aba tukulembera ba Bobi Wine banaamugoberera oba twagala Erias Lukwago y'aba tukulembera ba Besigye bagoberere oba tusazeewo Mugisha Muntu akulembere yenna bwe baba basazeewo bannayuganda okuwandako eddusu ne bagamba nti ffe gwe tusazeewo ye pulezidenti waffe abalala bajja kukola naye naye ng'ensonga enkulu mu ekyo yakujja Mwami Museveni mu buyinza kubanga gy'atufuga atutwala tali ku mulamwa gwa bannayuganda ye aliwo okutuukiriza bigendererwa bye ng'omuntu omu by'ayagala naye nga tebigatta ku ggwanga Uganda. N'olw'ensonga eyo bannayuganda balina essuubi mu United Forces of Change nti oba oliawo eyinza okubatuusa mu nsi ensuubize. Balangira Chikulu yaliko yalangira ensi zali tunyogoka sero na muto nyoga ndoza Museveni kwa so mutwa nako etunyogoka butunyogoka na wole na kuna kabya kimubwana wabanye kala bani na bana roza babona tekula ajakuwa mula jawa eba roza atajamula Museveni baso ala asolo kumulangirira bati babira disappointed beba disappointed That's what we thought. Nkuwulira network ebadde ekyangamu ng'obuukabuuka musoko oterezaawo nga nange bwe ngamba bannange buli omu akwate ku share button oba mukitegeera abantu ne bwali bazze omwaka ogujja ajja kimayamba eno information twagibagamba. Genda maaso mukama wange Pato. That's what you get. So, you got to get them. I got my response here. I got to they begin it out. It's for a conclusion. Take it for a second. Going over the as long as I about the paper. That was a state functionary. I can't be the one who included them with a pretty woman. I just was to swallow. About the business, I'm not sure that I'm not what this number was good. Nyoko. However, all society, freedom of speech, freedom of expression, freedom of association. No,
okukkiriza